إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد في ذاته لا مثيل له ولا كفو له ولا ند له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، تزودوا من حضركم لسفركم، تزودوا من غناكم لفقركم، واعلموا أيها المسلمون أن خير زاد التقوى. عباد الله، اعلموا أن هذه الدنيا فانية وطالبها فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. amatendo ga Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Yatukuuma okuva ku jjuma eyayita mpaka ejjuma ya leero. Bangi Allah tabaraka wa ta'ala bajjuludde, naye ffe akyatuwaddemu akalembereza. Ayinza okubeera nga akyatukwatibwa ekisa, yeetaaga tweyongere okulongoosa emirimu gyaffe. Ayinza okuba nga akyatukwatibwa ekisa, yeetaaga tubeere nga tukola tawuba. Ayinza okubeera nga atwagala bwagazi, yeetaaga tuyingire mu mwezi gwa Ramadan guno ogusembedde okubeera nga gutuuka. Situgenda kuddamu kusaala jjuma ndala illa wa nahnu saimun, okujjako nga tusiibye. Buli lunaku essaawa eno oluyitawo olugenda kudda wa nahnu fi Ramadan, shahru tawbati wal ghufran, shahru atqu min annar. Juma tegenda kudda okujjako nga tuli mu Ramadani, naye nga Allah mu buyinza bwe asobola okujjawo omuntu ku Sande, naye nga Mande Ramadani etuuka. Allah mu buyinza bwe asobola okujjawo omuntu ku Mande, olwokubiri nga tuli mu Ramadan. N'olwekyo kye tulina okubeera nga tukola nukthiru min addua wa tadarru, tuyitirize nnyo okubeera nga Allah tumusaba an yuballighana Ramadan, atuwangaaze atutuuse mu Ramadan. Wakad kana min sunani al-Mustafa an yaf'ala dhalika ma'ashara al-ikhwa. Ekyo nabbi bwatu bwe yali akikola, kubanga kana idha dakhala Sha'ban, bwe gwayingiranga omwezi gwa Sha'ban, yagambanga nti Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. N'olwekyo naawe saba Allah akutuuse mu Ramadan, kubanga bw'anaaba tayagadde tagenda kutuusaayo. Twaziika omukadde jjuuzi
eyali asuubira nti ajja kuwangaala akole omulimu gwe ogwa bulijjo ogw'okusiibulula abantu, akole omulimu gwe gwabadde atera okukola ogw'okulabirira abanaku mu mwezi gwa Ramadan, naye Allah jalla jalaaluhu n'asalawo n'amugamba nti hajati awo w'olina okukoma, abalala basobole okutandiikira awo. Saba Allah tabaraka wa taala akkirize emirimu gye, hajati ebyamusobako ng'omuntu. Saba Allah amulamuze ekisa era ffenna atusisinkanye mu nju ye ey'emirembe. Basaluganda ab'ekitiibwa, omuntu yandibadde ayagala nnyo okwogera ku istiqbaalu Ramadan, okwaniriza omwezi gwa Ramadan, naye olw'okubeera nti waliwo ensonga endala eriwo gye twagala okusooka tukuboneko akatono, bwe tunaamala ng'akadde kakkiriza tulabe istiqbaalu Ramadan, bwe twaniriza omwezi gwa Ramadan. Olunaku luno olwaleero ku kalenda baalumyusa era ne lubeera lunaku lwa bakyala, era abakyala bangi mu nsi bakuŋŋaana ne boogera ebigambo bingi, n'ebigambo ebimu babyogera iftiraan, nga boogera bulimba ala al-Islam, ku Busiraamu. Kubanga omuntu asobola okutunuulira ensonga entonotono n'azitunuulira hasiba ra'ayihi, okusinziira nga ye bw'aba alaba, n'alowooza nti inna al-Islaama yadhlimu al-mar'a, n'alaba nga Obusiraamu buli azaamanya omukyala. La siyama singa abeera ng'atunuulidde hijaabu al-mar'a, ennyambala y'omukyala Omusiraamu, n'agamba Obusiraamu bwawa omukyala hijaabu, bwamukakaatikako okwambala ate nga yandibadde ayita bukunya. Wa yarawna dhalika taqadduman, bakiraba nti omukyala bw'ayambala obukunya ebeera development, era omukyala oyo abeera akulaakulanye. Thaniya, abantu batunuulira ziwaaju thaniya wa thalitha wa rabia, okuwasa omukyala ow'okubiri, n'okuwasa omukyala ow'okusatu, n'okuwasa omukyala ow'okuna, ne bakiraba nti ekyo Obusiraamu bubeera bulinnyirira eddembe ly'omukyala. Omukyala alina kubeera ng'ali yekka. Ebyo bibiri. Ekyokusatu, Obusiraamu tebukkiriza abaami n'abakyala al-ikhtilaat, okubeera awamu ne beetabula, ne babeera mu butale nga bali wamu, ne babeera mu mbaga nga bali wamu, ne babeera n'awalala nga bali wamu. Hadha haramun fi diinina, eddiini yaffe tekikkiriza. Kati abantu batunuulira obuntu obwo obutono, fayarawunahu dhuluman ala al-mar'a, ne bakiraba nti Obusiraamu bulabika bwali azaamanya abakyala. Twagala okubeera nga abaami abatuwuliriza tubategeeza, n'abakyala abatuwuliriza nabo tubategeeze nti inna al-Islaama lam yadhlimu al-mar'a, Obusiraamu tebuli azaamanyanga mukyala. Wa innama jaa al-Islaamu liyuharriru al-mar'a, wabula Obusiraamu bwajja bununule omukyala, busobole okumujja mu mbeera gye yalimu, ng'Obusiraamu tebunnajja abeere nga atereera afune emirembe gye. Era Obusiraamu bulwanirira haqqul mar'a, eddembe ly'omukyala. Obusiraamu bwagala okulaba nga abakyala bonna bafuna eddembe lyabwe. Wa ya habadha law arifu hadhihi ash-shari'a allati nazalat ala Muhammadin
sallallahu alayhi wa sallam latamannat kullu almar'a law aslamat. Kino njagala nkibategeeze nti abakyala bonna singa baali bakiwadde time ne basoma obusiraamu engeri gye bukolamu ebintu byabwo, wallahi abakyala bonna bandibadde beegomba law kunna muslimat, nti singa ffenna tubadde basiraamu. Unduru ila qawlihi ta'ala, kyuka otunuulire ekigambo kya Allah ekigamba Abdullahi min ashaitani rrajim, wa idha almaw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Bwe balibeera abaana ab'obuwala, bwe balibanga babuuziddwa lwaki battibwa. Kana zamanan qabla al-islam, obusiraamu nga tebunnaba kujja. Kana arrajulu idha bushira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Oli bwe yafunanga omwana ow'obuwala yakyukanga n'anyiiga kubanga azadde omwana ow'obuwala. Yatawaara min alqawm, yatambulanga mu bantu bonna ab'ekika kye ng'abategeeza obuzibu bw'afunye era ng'abeebuuzaako abagamba ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Omwana ono mmusigazeewo ow'obuwala nsigale nga nswala oba mmuteeke mu ttaka. Edda obusiraamu nga tebunnajja, okuwangaala n'omwana ow'obuwala kwali kuswala, ng'okuwangaala n'omwana ow'obulenzi nga kye kitiibwa. Omuntu bwe yazaalanga omwana ow'obuwala atambula yeebuuza mmusigazeewo nswale oba mmuziike mu ttaka. Bwe kyamujjiranga ekirowoozo ky'okumuziika mu ttaka, baasimanga entaana ne baziika abaana ab'obuwala nga balamu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne sahaba Umaru radiyallahu anhu yaziikako owuwe nga tannaba kusiramuka. Laba obusiraamu bwe bujja ne butaasa omukyala eyali attibwa, omukyala eyali aziikibwa nga mulamu, obusiraamu ne bumutaasa ne bugamba tojja kuziikibwa nga oli mulamu, olina kusigalawo owangaale paka Mungu lw'anaakujjulula okuva mu dduniya. Laba obusiraamu nga bwe bulwanirira omukyala, baagala omukyala abeerewo. Inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam indama kana fi hajjati alwadaa, nabbi bwe yali ali mu hijja, hutuba nga ewedde, bwe yali agenda okugimaliriza n'agamba nti ala wastawsu binnisaai khayra. Bannanga abaami abampuliriza, mulamirigane okuyisa obulungi abakyala. Ala wastawsu binnisaai khayra, bannange mulamiriganenga okuyisa obulungi abakyala. Fa innahunna khuliqna min dhil'in mu'wajjin, kubanga abakyala baatondebwa mu lubirizi nga lweweta. Bw'oba olukwata you handle with care. Hadha kalaamu rasulillah. Ekyo ekigambo ky'omubaka. Ekigambo ekyo nabbi kyeyogera ng'atoowa oda ku basajja bonna okuyisa obulungi abakyala. Ladalilun ala ihtirami al-islami huquqi al-mar'a, kabonero akalaga nti obusiraamu bugulumiza rights z'omukyala. Ala wastawsu binnisaai khayra. Allah tabaraka wa ta'ala yasooka naddira omukyala bw'abanga agenda kufumbirwa n'ateekawo omutemwa ogw'emmaali alladhi yadfa'uhu ar-rajulu ila tilka al-mar'a, omusajja z'alina okutoola okuwa omukyala ge bayita amahare. Amahare kyali tekibeerangawo. Allah jalla jalaaluhu hakama dhalika fi fawqi sab'i samawat. Ekyo Allah n'akiramula ng'ali ku arishi ye. Allah n'akiramula ng'ali ku arishi ye nti abakyala mbawe
صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. abakyala mubawa mahare gaabwe. Era omusajja atudde wano nga mukyalawo tomuwanga mahare, laqad zalamtaha, wamulyazamanya. Amahare haqqi almar'a, haqqi yakuweebwa mukyala. Obusiraamu bwagulubiza omukyala n'okumuwa amahare, ate ne butassaawo kikomo, ne bugamba nti au ataitum ihdahunna qintara. Kamubeerenga omukyala bwe wali omuwoowa wamuwa amahara amayitirivu, la ta'khudhu minhunna shay'a, tomugjaako yadde ekikumi singa mubeera nga mwawukana. Sahaba Umaru radiyallahu anhu lumu yali abuulirira n'agamba abakyala mubadde ki? Lwaki musaba amahara amangi? Lwaki musaba amahara amangi? Nga Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti aktharuhunna baraka, omukyala asinga okubeeramu emikisa, aqalluhunna mahar, yewa mahara amatono. Lwaki musaba amahara amangi? Faqamat almar'a, omukyala n'ayimirira n'amugamba, ya amira almu'minin, owange gwe omukulembeze w'abakkiriza, aturidu an tasliba anna haqqana, oyagala okutujjako haqqi yaffe Allah gye yatuwa mu kaseera we yagambira nti au ataitum ihdahunna qintwara, kamabeerenga obeera omuwadde obutitimbe n'obutitimbe bw'essente tomugjaako. Umaru yali khalifa, naye ng'omukyala amukyalenjinga, amugamba khalifa, byoyingiddemu si bibyo, byoyingiddemu Allah yatuwa haqqi yaffe. Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu n'akomawo n'agamba, sadaqati hiya, omukyala oyo ayogedde mazima, abakyala mbawa amahare gaabwe. Era amahare g'omukyala, there is no limit. Omukyala ne mwagamba njagala kawundo, omukyala ne mwagamba njagala obukadde 10, la talumuha, tosobola munenya, kubanga Allah yu haqqi yajimuwa. Buli mukyala afumbirwa alina okuba n'amahare. Isaluhum, mubabuuze abali mu Amerika ne Bungereza, ewaabwe eyo omukyala bw'aba afumbirwa, ewaabwe eyo bamuwaaki? Inna al-islaama, njagala mbategeeze nti obusiraamu jaa liyuhariba alfasad allati kanat turtakab ضد almar'a. Obusiraamu bwajja busobole okutereeza embeera ezaali zibeera ku mukyala ng'obusiraamu tebunnajja. Ne mu Uganda wano ewammwe, mu Uganda wano ewammwe, omukyala edda yali akolanga ekyokusanyusa abagenyi. Law dhahabta ila sadiqika liziyara, wano Uganda ewaffe, bwe wagendanga ewa mukwano gwe okukyala, wa nazalta indahum, n'otuuka kodi karibuni ng'oli mugenyi, oli yayitanga abakyala be, oba alina 3 oba 2 oba 5 oba 10, n'abuuza omugenyi nti mu bano ani anaakwaniriza? Omugenyi akyadde n'atunula bw'ati bidikka nga yeetegereza, naga nti oli, era bwe yanoonanga nti oli gw'alonze, yagenda omulabirira. Ebyo tebyali Kenya, byali Uganda waffe wano. Omukyala yali entertainer. Nedda. Allah tabaraka wa ta'ala yuharrimu zina wa sifaa. Allah aziyiza obwenzi. Wala taqrabu zina
innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, temusemberera bwenzi. Kati essaawa eno tewakyali musiraamu asobola kuddira mukyala we ayaniriza abagenyi. Obusiraamu bwatereza embeera. Allahu akbar. Omuntu agamba nti obusiraamu bwajja okulyaza amanya abakyala aba aloota misana. Yetegereze bwino, tumuwe bwino mpaka awulire bubi, kubanga byabadde tamanyi agenda biwulira. Uganda yaffe eno n'essaawa eno bikyaliwo. Omuntu yawasanga omukyala n'addayo ate n'anona omulala muganda we ekibeewo, n'oleeta abakyala babiri mu nnyumba naye nga bawulira bubi naye nga tebalina kyakukola kubanga wawaayo ente. La al-abqaaru wal mawashi la tusawi shay'a. Ente tewali kyezikola mu bulamu bwa muntu. Allah tabaraka wa ta'ala n'aleeta emirembe n'agamba nti wa an tajma'u bayna al-ukhtaini illa ma qad salaf. Togatta abooluganda ababiri. Bw'ojja ewange wasa muwala wange omu nkuwe Zahara khalas kiwedde, tokomawo ate ono ne Asma. La, omu. Era ne yasiramukanga wa tahtahu zawjatani shaqiqatani. Yasiramukanga ng'alina abakyala babiri abooluganda, Nabbi yamugamba nti omu mute. Wa ala hadha al-mimbar, njagala okutegeeza abalina abakyala ababiri nga baluganda, oli mwenzi, oli malaaya, omukyala omu mute agende. Obusiraamu kye bwagala. Obusiraamu bwajja buwa omukyala eddembe, tebajja kumubonereza. Abakyala abamu yafumbirwanga, bwamala n'agenda ewa mwannyina, n'ajjayo omwana wa mwannyina n'afumbirwa naye senga n'omwana. Hadha haramu. Naha Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, Nabbi yagaana okugatta omwana ne sengaawe. Naye nga bino byali bireeta bulabe. Allah yagala omukyala awangaale ng'alina emirembe. Uganda yaffe eno omusajja bwe yafanga n'aleka nnamwandu, ab'ekika nga batuula nga bagamba nti kakati bannange munnaffe yafudde naye fe twagala anaasika enkoba. Anaasika enkoba nga balonda omusiraamu omu ow'ekika nti gwe tukulonze. Olumala okukulonda khalas, gwe olw'eggulo ng'ojja mu ddiiro awo weetuuzatuuzaako awo. Olumala ng'oyingira ekisenge weetuuzatuuzaako awo ng'onaaba, ng'oyingira mu bulangiti ya munno nga weebaka. La, omukyala si property. A wife is not a property that someone can just come like that and inherit. No. Allah tabaraka wa ta'ala awo omukyala eddembe lye n'agamba kale nze bba wange afudde, shariya n'emuwa emyezi 4 n'ennaku 10. Bwe zibanga ziweddewo, omukyala oyo atandike okwekolako, atandike okwetega, yeekoleko. Asseeko ina wanja, yeekoleko, bamulabe nti akati oyo takyali nnamwandu, kati anoonya muntu nga yeeteze enneetega ey'obusiraamu. Kati olumala nga oba imaamu oba mawulanaani nga nti nze kansonga embeere, ng'ogenda ng'oyogereza. K'obeene ng'obadde muganda w'omugenzi, toyinza kutwala mukyala oyo ku mahare omugenzi ge yamuwa. La, shariya egamba bw'obanga oyingidde olwokaano, ddayo okole registration bupya. Omukyala ono gy'ava, taata nkusaba onzaale, taata agambe nti nzikiriza oba nedda. Era bw'aba akkiriza mutuule amahare ogamuwe n'abajulizi n'ennika byonna biggwe, olyoka otwala omukyala. Wa in dalla dhalika fa innahu yadullu ala
ihtimami al-islami bilmar'a, ekyo kiba kiraga nti obusiraamu bwafaayo nnyo ku mukyala. Era omuntu abaga nti obusiraamu bwajja buli azamanye omukyala, eddiini yo muwooli gy'otamanyi, yongera okusoma eddiini yo ojja kubeera ng'okitegeera. Obusiraamu bwalagira gwe omwami an tuashira zawjataka muashara tayyiba, olina okubeera nga mukyalawo omuyisa bulungi. Ne bugamba nti waashiruhunna bilma'rufi, omukyala gw'olina ewaka wangaala naye empangaala esingayo okubeera ennungi. Allah n'akugamba nti wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bima'rufin, abaami be bazaalira abaana mu abalina okuliisa abakyala n'okubambaza n'okubajjanjaba. Kabeere ng'omukyala aba mugagga naye is her right gwe okumugulira olugoye, mugulire eddera ey'emitwalo 2 yadde nga yalina ezigula ey'emitwalo 3, obuvunaanyizibwa onaaba obukoze. Naye nga bino byonna shariya ebissaawo kubeera nti ekuuma omukyala ono abeere ng'afuna rights ze ng'omukyala. Mu busiraamu omukyala tebamukuba bikonde niwankubadde nga Allah jalla jalaaluhu yakissaawo mu suratu Nisa nti omukyala emputtu bw'eyitirira omukubamu, naye ojajinga otya nti emputtu eyitiridde? Na bino ebisooka Allah tabaraka wa taala atugamba wallati takhafuuna nushuzahunna, n'oyo abakyala bemubeera mutidde nga bajja kujeema nti emputtu etandise okukula. Allah n'akuba steps n'agamba ekisooka fa'idhuhunna, abakyala mubabuulirire. Emputtu bwe yeeyongera okukula Allah n'akuwa step ey'okubiri fahjuruhunna fil madaaji'i, temwegatta nabo. N'ekyokusiba zipu bwe kiba kigaanyi ng'emputtu yeeyongera, then kati emputtu y'oyo eba ntendeke. Fadhribuhunna, mubakubemu. Ate nabbi bw'amala n'atuwa amateeka nti mwewala okumenya eggumba, mwewala okukuba feesi. Kati n'obanga omuntu gw'ogenda okukuba bakuwadde n'amateeka engeri gy'onaamukubamu, kitegeeza nti obusiraamu bwagala nnyo omukyala. N'olwekyo omuntu agamba nti obusiraamu buli azaamanya abakyala, then baba balimba. Obusiraamu singa bwali bw'amaanyi nga bwe butambula, nabana abakyala abagenda ku byeyo tebandigenzeeyo, ne baleka abasajja awo ne bagenda ku byeyo ne babonaabonera eyo, ne batandika okukuba enduulu, batunyuira asidi, batukuba, batutta. Wagenda kukolayo ki mu nsi y'abalala? Sigale ewaka okola obufumbo ofune ibaada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa li jami'il muslimin tubu ila Allah tayyib min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة وسلام يليقان إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, basirugana bekitiibwa nga tumaliriza kutuba yaffe. Ensonga y'abakyala teggwa. Obusiraamu bwakwata omukyala nga bumukwata ng'eggi. Tewali muntu asobola kufuna mirembe ng'omukyala omusiraamu. Era buli mukyala omusiraamu bw'abanga Allah amuwadde omusajja nga naye musiraamu, ng'amanya amateeka g'obusiraamu, wallahi omukyala oyo awangaalira mu mirembe gy'otalabanga, kubanga obusiraamu bwassaawo obwenkanya, oba gwawasa oba gwafumbirwa.
oba mwawukana oba muli wamu, obusiraamu bwassaawo amateeka. Singa tutambulira ku mateeka ago tujja kulaba nti buli omu agenda kuwangaala ng'anyumirwa, ate ebyo byonna tugenda kubissaawo bwe tunaabanga tutegedde obusiraamu. Abanaasigala ebweru w'obusiraamu be bagenda okulaba nga obufumbo bubatamye bagende ku byeyo, be bajja okulaba nga obufumbo bugaanye bagende balinnya loole nga bagenda ewakaamu. Naye omuntu bw'abeera mu bufumbo ng'abantu bonna bategeera obusiraamu, agenda kuwangaala empangaala esingayo okubeera ennungi. Ma'shara al-ikhwa khitaman naqulu lakum nastaqbilu Ramadan ba'da yawmayn. Tugenda kwaniriza omugenyi Ramadan oluvannyuma lw'ennaku 2. Tusuubira okwaniriza omugenyi ku Mande, tubeere naye oba ku Lwokubiri. Naye naqulu lakum, twagala tubagambe omwezi gwa Ramadan guno ogujja mawsimul ibadat, sizoni yakola ibada, sizoni teyeetaaga kuzannya. Era man yudrikuhu Ramadan, Allah gw'anaaba asaasidde Ramadan n'emusanga, fahmadillah, Allah mwebaze, kubanga buli kyonna kyokola mu mwezi gwa Ramadan kibeera mudha'af. Allah akikubyamu, Allah n'akikubyamu n'ofuna empeera nnyingi. Wa nuridu an naqula lakum, twagala tubagambe kino, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli muri'in ma nawa. Emirimu gyonna gikolebwa na kumalirira, era buli omu afuna empeera okusinziira ku nniya gy'aba abadde nayo. Bwe tunaayingira ku lunaku kiro ekya Mande, yajibu alayna an nubayyita nniya. Tuyina okubeera nga twebaka, tuyina nniya nti omwezi bwe guba gulabise tugenda kusiiba. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, man lam yubayyita as-siyama qabla tulu'i al-fajr fala siyama lahu. Omuntu bwe yeebaka nga nniya y'okusiiba tagirina, agenda okugira bw'ati nti abannanga omwezi gwalabise, olwo olunaku ne bw'onoolusiiba terugenda kubalibwa. Kyembagamba ekyokubiri, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, suumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Musiibe nga mumaze kulaba mwezi, era musiibuluke nga mumaze gulaba. Tosiiba illa idha dhahara al-hilal, tosiiba okujjako ng'omwezi gulabise, eitha nga gwe kennyini ogulabye oba ng'olabye kwoyo anaaba agulabye. Ekisemberayo ddala, porogulaamu yaffe ey'okubeera nga tulabirira abantu baffe, famiri zaffe z'abaganda baffe Allah be yajjulula, buli mu kugenda kutandika basobole okusiiba. Tulina families ku Burundi guno 34. Families 34 zirimu bannamwandu ne bamulekwa ze tugenda okulabirira biidhnihi ta'ala. Oba oli awo naffe Allah bw'alibanga atujjuludde mu duniya, abagenda okusigalawo bafune abajja okubalabirira. Man fatara sa'ima, omuntu bw'asiibulula omusiibi, kana lahu ajruhu, afuna empeera ng'ez'omusiibi oyo, min ghairi an yanqusa min ajrihi shay, nga ku mpeera z'oli talina kyakendeezezza. Mulekwe oyo gw'ogenda okusiibulula oba gw'ogenda okuliisa futaali, ogenda mufunako empeera mpaka Ramadhaani lwejja okuggwako. Omulimu ogwo tugwettanire, omulimu ogwo gwetaagamu ssente, naye Allah tabaraka wa ta'ala ze yatugabirira tugenda kubeera nga nazo tukola emirimu Allah gy'ayagala. Oba oli awo n'agituteeramu baraka, oba oli awo n'ayingiwaza. Ala wa sallu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, lianna Allaha amarna bidhalika haythu qala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa rida Allahumma an ashabi Rasulillah khususan minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali
وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم اشف أهل هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين ووفقنا صيامه وقيامه يا الله يا عزيز يا غفار. اللهم احينا مسلمين وامتنا مؤمنين وبعثنا مع الموحدين يا رب العالمين. اللهم تقبل صدقات المتصدقين يا رب العالمين وتقبل زكاة المزكين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. Qibla Islamic Media.